Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA mu nteekateeka zaakyo ez'ekivvulu ekya Kampala City Festival kiraze nga zonna we zimaliriziddwa era nti abantu beebalindiriddwa. Akulira ekitongole kino Hajji Sharifa Buzeki yayasanguzizza enteekateeka zino ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti erya Uganda Media Center mu Kampala. Ono ategeeza nga buli kimu bwe kiwedde wabula nga bakyusizzaamu ku nnaku z'omwezi ezaali zitegekeddwako ekivvulu kino nga kati kyakubaawo oluvannyuma lw'okujaguza ameefuga ga nnyaffe Uganda akagenda okubeerawo ssabbiiti ejja mu kisaawe eky'ameefuga Kololo era wagenda okuyindira enteekateeka ez'ekivvulu kino. Mu nteeseganya tuwabuddwa ne batugamba ne tuwabulwa nti mu kifo ky'okubanga festival esooka then tugende mu independence tusooke tumalirize ebikujjuko eby'eggwanga lyonna ebya independence nga 9. Bwe tubimaliriza muwummulemu lugenda kuba lwa 4, muwummulemu olw'okutaano, muwummulemu olw'omukaaga ate mukomewo nga 12 omwezi gwe gumu tusobole okuba nga tulina festival yaffe gyetwetegekedde okumala ebbanga. Waliwo emikolo emirala egikoleddwa nga emiggula luggi egy'emikolo nga muno mubaddemu okugaba obujjanjabi obw'obwereere mu magombola agakola ekibuga, okuggulawo kaabuyonjo ezigenda okweyambisibwamu obwereere, kyalira amaka g'abaana abatalina mwasirizi n'ebintu ebirala. Era alaze bye bazudde mu nsisinkano nga zino. Abaana abo bwe twatuukayo twayigayo ebintu bingi. Twayigayo okuba nti abaana abo baagala okwagalwa, abaana abo baagala okukyalirwa, abaana abo baagala okubaako gwe bayita maama oba taata. Era nga tubasaba abo bonna abalina obusobozi mukyalire amaka ago, abaana abo tubajjeyo tubeere nabo nga tuyise emitendera ya gavumenti gye yateekawo tusobole okubawa obulamu obujja, tusobole okubawa essuubi, basobole nabo okubeera n'obulamu obulungi. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke naye ayogeddeko ku nsonga z'obukuumi bwe bagenda okuwa abantu abaneetaba mu kivvulu kino, wabula ne yeewaza abantu okujja n'ebisi awamu n'ebintu ebirala ebiyinza okubakaluubiriza awamu n'okubalwisa ku miryango eginaakozesebwa okuyingira mu kivvulu kino nga bakyakeberebwa. Oba ne challenge yonna gwe ng'omuntu wa bulijjo azze okusanyuka gisharinge naffe. Olusi wayinza okubaawo kati nga bwe muwulira waliwo emidaala waliwo ki ne bw'oba nga totegereganye na security. Tuyina command structures zaffe, tuyina abakulembeze, tujja kubeera ne security establishment mu Kololo n'ebitundu ebirala byonna, tuyina police Kololo, so mutweyambise naye nga omulamwa ku making sure nti tubawa obukuumi then mmwe ebirala bijja kuba byammwe. Ono era alaze n'enteekateeka ez'entambula ey'ebidduka omuli enguudo ezigenda okukozesebwa era ezigenda okukosebwa, wabula n'alabula ababooda nga bwe batateekeddwa kweyibaala nga basukka ewanaateekebwa emisanvu egibaziyiza okuyitawo. Kubaawo checkpoint endala ku Elgon Terrace ne lower ku Upper Elgon Terrace ne Lower Elgon Terrace. Kati ngaawo enguudo ezo abalina stickers bokka be bajja okukkirizibwa okujja ku kisaawe. Ku katikati ebitaala bya katikati wansi eri ku Lugogo bypass awo bwe mulabawo checkpoint za poliisi temwebuuza nti ate kiki ekigenda maaso. Tuligezaako okukola security awo, so awo nawo emmotoka tujja kuba tuzidirectinga ezagala okuaccessinga Kololo, Upper Kololo Road. Buzeki era alaze emidaala na buli omu wagenda okuwangaalira ku lunaku olwo. Oba tonnayingira Kololo nga oli mu Kristaayo oba oyagala kumanya abakristaayo bwe beeyisa basinza batya na buli kimu, ogenda kukyama ku Hotel Africana we tuyita Zion Park. Awo tugenda okubeera ne kye tuyise Christian Village. Buli kimu ekikwata ku bukristaayo na kweyisa byonna ebikolebwa bijja kuba biri awo. Ojja kukyamira awo. Kati bw'oyingira mu Kololo munda tujja kubeeramu ne gye tuyise Children's Village.
awo abaana we bajja okusanga ebyokuzanyisa, we bajja okusanga baana bannaabwe abalina talenti ez'enjawulo, we bajja okusanga okusanyuka okw'enjawulo okw'abaana, okulya n'okunywa. Tulina Children's Village. Tugenda kubeera ne gye tuyita Halal Village oba Islamic Village. Era omwo mugenda kubeeramu omwoleso biki ebintu omuntu byasobola okufuna nga biri halal. Tugenda kubeerawo n'okusinza nayo. Tugenda kubeerawo n'aba imam ne bamasheha ab'enjawulo abajja okubulira ku bantu baffe n'okulaba abasiraamu basanyuka batya, biki bye balina okulya, biki balina kulya, bigenda kubeera eyo n'ebyokukozesa. Kino ekivulu kye kigenda okusooka mu buyinza bwa Hajjat Sharif Abuzeki nga nankulu w'ekibuga Kampala. Wabula ekivulu kino kyatandikibwawo eyali nankulu era ye yasooka okubeera nankulu w'ekibuga Kampala, Jennifer Ssemakula Musi. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.